n'aŋŋamba ebisolese biggula empewo enfuuye omanye empewo empisa bubi n'afuma n'agenda mu restaurant olwama n'akomawo ne yeebaka kati otulo ne tumugula n'aŋŋamba oba mbadde ki otulo tumbuze sinweddeko twate otulo tumbuze kati n'atandika okunyumiikiriza like ndowooza nga process yeebake olwamala n'aŋŋamba bebi akantu kamu kifuba kanzizeemu akantu kankute mu kifuba n'aŋŋamba mpaayo kamagnesia ne ŋŋenda mu kinagi ne mutunira kamagnesia nenkamwa n'aŋŋamba genda ekirifu mazzi g'okunywa anti ono yali yakomawo nga yakayingira n'oluggi lwali luggule ne nzijjawo nefuna akacupa kamazzi ne nkamutwalira omutwalira akacupa k'amazzi n'akanywa naye ngenda okulaba nga kamulemedde mu ngalo ne nkamuggyako ne nkassa ebbali kati n'atereera ne yeeyala ku buliri kati omuntu nga bwe wandigamba nti akacupa nakamuggyako neesigala nkakute n'engenda yeeyale ku buliri kati nkyuka okukawumuza okukassa ebbali okukyuka okuddamu omutunulira ng'omuntu gy'ali yeesika nze sitiisangako omuntu nti omuntu afudde nga mulaba so nali simanyi kikyali kigenda mu maaso nali siyinza kugamba nti oba afudde wadde nalooza nti waliwo ekimulakidde agenda kumala akole ki atereere so kwe kudduka nempita Andrew ne mugamba Andrew jangu jamu mu kisenge kyange simanyi kikibadde onaagamba ate kiki Andrew najja nga ngoberedde kati Andrew bwe yatuukawo naye agenda okulaba alaba nga oba bakuyita kukola kutya okoba ng'ali ng'asika omuntu kati Andrew naye kwe kujja ng'adduka n'ayita Wikirifu ne Ssekamo ne bajja kati nze ngenda ku ssimu ntandika Andrew agamba Aisha koze essimu okubye 911 Wikirifu n'atandika omuwa CPR lwakuba ekyo tekyanzija na muntu okumuwa CPR lwakuba everything was happening so fast nga siyinza kulowooza Wikirifu n'atandika omuwa CPR kati nga ndi ku ssimu ntuya ab'ambulance bambuuza ebibuuzo what happened when did it start biki yalina emyaka emeka ne mbagamba we just need help here omuntu ali bubi stop asking so many questions omukazi kwe kuŋŋamba nti nze okubuuza ebibuuzo tekigenda kuslowinga down radio bajja naye this is very important mba nkyali ku ssimu njogera naye ngenda okulya waliwo abakonkuna ku luggi nga batuuse like it was like within a span of 5 to 6 to 7 minutes nga bamaze okutuuka bwe baatuuka ofcourse twalina okuvaawo ne tubawa space okukola oli bayingira they were like 4 I think they were like 4 baali bana ne bajja ne batandika omukolako ne bakola bye baakola like it was so scary like kyali kitiisa lwako abantu bajja boogerera waggulu bakola ki ne baleeta ebintu ne balimuteeka ku kifuba ne bamuteeka omuntu mu kamwa ne batandika omupampinga badduka mu nju bakola ki nze kati nenzija ne ntuula awo Andrew n'abeera ng'agamba tofaale agenda kubookeera naye nga ndaba mutaddeko ebintu byekitategeera tofaale agenda kubookeera kati akastretcha baali bakatadde wano ne baleeta bwalinga nandibuyise bugoye naye ndowooza bibaliya ddwaliro baali bakakampingamu omukka ne bakaleeta ne bakaala ku buliri ne bamuteekako ababiri ne bakwata eno awali amagulu then abalala ne bakwata ku mutwe ne bamufulumya ne bamuteeka ku stretcher ne batugamba mutugoberere mu ddwaliro ne bagamba kanzije naye mu ambulance lwakuba siyinza kuvuga like I can't drive like this kati ndowooza lwakuba baali balabyewo abalala abaali mu nju ne bagamba bajja kukuleeta mutugoberere mu ddwaliro tugenze Good Samaritan ne tubagoberera mu ddwaliro kati ng'omanye ebintu bingi bikugira ngenda agamba alabika afunye minor heart attack nebugamba ate abantu bafuna minor heart attacks bawona like bawona ne batereera Andrew ng'agamba yandibanga afunye minor heart attack naye agenda kutereera katusooke tutuuke mu ddwaliro ne tutuuka mu ddwaliro ne mbabugamba ambulance erina gwereese wano gwe tugoberedde ne bambuuza ani
ne babulira amanya ne bambuuza oli like how are you related to him ne bagamba mwami wange nti ate ono brother we so ne batugamba ntuulaawo for a few minutes nasi agenda kujja abanone ne tutuula mu waiting area ne tubeeramu omwo ngenda okulabira nga nansa actually bakuba ku simu yange bakuba ku mobile phone yange ne baŋŋamba gwe mukyala Nicholas nti yes nti kale gira okyali awo dokita akyali naye tugenda kubanona within a few minutes ne tubeerawo ne Andrew katolama nansi actually yatunona yali social worker ne tutambula Andrew n'ambuuza nkugoberere ne mugala gyange tugende lwakuba nali manyi agenda kukeera kugenda kukola ne mugamba so bwe tutuuka mu ddwaliro ng'alyoke namustabilizinze njagala oddeyo ewaka lwakuba ekyo ngenda kuddayo kukola lwakuba agenda kuba ali mu mikono mirungi so there is no need for the two of us to be here Andrew n'aŋŋamba kaali kati ne tuyingira mu kasenge bwe tuyingira mu kasenge social worker n'ajja n'atubuuza mwagala ekyokunywa ne tumugamba tetwagala kyakunywa twagala kumanya omuntu waffe gwe baleese wano ali atya n'atugamba dokita agenda kuba nammwe okubawa updates mugira ngu lindako naye nga nali nervous anxious mixed emotions totegeera kigenda mu maaso olubuto obukuluma amagulu gakufuuyirira kati nga mbeera ngamba Andrew kati bwe banaaba bamustabilizinze ate sibayinza okumuadmitinga for like 3 to 4 days ajja kuba ateredde tubeerewo then ntandika okukubira ku bantu amasimu bagambe nti muse bamuwadde ekitanda Andrew n'aŋŋamba ekyo kijja kuba kikola ne mugamba kitegeeza lwakuba namanya nti kasita bamustabilizinga bagenda kumusigaza for a few days nga bamuobservinga so nali njagala nga bamaze okumustabilizinga nkomewo wano nkyuse lwakuba nali ngendedde na munaiti nga ate gye tuli tusemberera obudde bwa subuli nga njagala nkomewo wano nsaale then male nkole kinzireyo mu ddwaliro ntandika okubira abantu ku masimu twali awo mu kasenge ye wajja dokita eyali amukolako ne social worker ne chaplain ne batugamba ne baggala oluggi neŋŋamba Andrew kibyoke nanga kano ke babadde baleka babadde bamukolako those were Andrew's words nanga baleka babadde bamukolako naye singa babakwanguwa kibadde kitegeeza nti bulemereddwa nange nenyumirako ekyo kye yali aŋŋambye ne tutuulaawo mu kasenge dokita n'atandika n'atubuuza n'aŋŋamba when did this start namugamba kitandise like around midnight nadda mu kumbuuza ebibuuzo abadde yeebase abadde ayimiridde abadde atudde ne mugamba abadde yeebase kagamba kati n'atandika okunziza mu ebintu ebiri medical nga sibitegeera ne mugamba doctor can you please get straight to the point like it's a lot of information to take in byongamba sibitegeera I just want to know what's like is he stable what's going on doctor n'agamba neno information eri like eri important okugitegeera n'agamba n'omuntu baba muleeta wano omutima gukola gutya gupampinga bla bla nga sibitegeera kati nenga ninda atuuke kukiri kye nali njagala okuwulira omuntu bamustabilizinze oba ekigambo ekyaze tutatera kwagala kuwulira dokita n'aŋŋamba n'atugamba nze ne Andrew mutusonyiwe naye we lost him namutunulira ebigambo byange bye nagamba dokita namugamba nedda naawe onyima mu Buganda lwakuba nali like nagezaako kuteekinga nga ndabira ddala kyayogera tekiriiyo ne mugamba naawe onyimba n'agamba first sit down compose yourself tugenda kubawa like akaseera mubeereko naye fonna osooka otuleko wansi ne tutuula wansi then olwamala ne mubuuza ne mugamba can I now see him am I allowed to see him n'aŋŋamba yes ne ŋŋamba Andrew tugende Andrew n'aŋŋamba ate nze sigenda kugendayo ne mugamba genda kugendayo simanyi nabuvumu we nabujja awo we namanyira nti eŋŋombe egamba nti nannyinifu yakwata awaomusabuufu lwakuba nze nkuza okutuuka wano nga sirabangako mayitinziramu so Messi was the first person
simanyi buvumu we nabujja ne ntambula ne ngenda we baali bamutadde nga Andrew anzigirako mabega. Bwe twatuukawo ne mukwatako nga tassa. Ne ŋŋamba Andrew naye omanyi nga tekisoboka. Like nga bwe nsmiling nga bwe nsunga tekisoboka. Like kino si bwe kisaanye okuba bwe kiti. Andrew n'aŋŋamba nange sinnakitegeera. Andrew ng'amugamba kabulaaza naawe kabulaaza toyinza kubanga okoze kino bwe kiti. Tugamba ne tubeeraawo nga omanyi ng'ekintu tonnakikkiriza ng'oli nzinaayo ng'olaba tekisoboka. Kati kye nasooka okukola nga mmaze kati olaba omuntu teyeenyeenya okola kyawo reality etandika okusinkinga in n'ogamba omuntu ono naalabika ebyadda wadde weewuunya naye omuntu alabika. Kye nasooka okukola nga nkwata essimu yange nga nkubira mwami Mulumba. Bakwana gaakati mwami Mulumba mwetaaga wano nze simanyi kiddako simanyi kikyakukola. Omuntu ali awo yeebase teyeekyusa. Simanyi kye bagenda kukola bagenda musala bagenda kukola simanyi kye. Ne ŋŋamba Andrew ka tukubire mwami Mulumba. Ne nkubira mwami Mulumba nga mwami Mulumba takwata essimu. Ne nkiddamu omulundi ogwokubiri mwami Mulumba nga takwata ssimu. Kati awo we natandikira okukaaba nga mwami Mulumba takwata ssimu. Andrew naye alina be bali agezaako okugeetinga yitaki nabo nga tebakwata masimu. Kati ne nkubira waliwo omukyala bamuyita twali lwamu tumuyita Senga Simoolo. Nga sinnakubira Senga Simoolo nga Andrew agezaako okukubira Wikirifu ne Wikirifu naye nga takwata ssimu. Kati nze ne ŋŋamba emisana ogwo nali nkyatinye ne Ssekamate ne ŋŋamba kankubire Ssekamate. Ne nkubira Ssekamate era Ssekamate yakwata. Yakwata bwe yakwata essimu n'aŋŋamba Aisha wabaddewo ki? Ne mugamba Ssekamate Mesa afudde. N'aŋŋamba leka naawe. Ne mugamba yes Mesa afudde. Ne mugamba genda ogambe Wikirifu akoosimye ebintu tagikwata. Ssekamate n'agamba leka ngambe Wikirifu ne musalako ku ssimu. Ne nkubira omukyala ali Boston namuyita Simoolo nga njagala Simoolo ampe ennamba y'ono omukyala Raila Mulumba. Kati nga twali tulowooza nti ku mulimu akola naye bamugambye okukwata essimu kuba ku WhatsApp takwata naye nze yalabika nga takwata n'ensinkana nga ndaba ziyitamu naye tazisoma. Kati ne nkubira Simoolo naye nga takwata naye nga wabaddewo ki n'abantu b'obeetanga obakubira amasimu tebagakwata. Like ekyanzikira mutwe nanga omuntu omukubira essimu zino essaawa 8 amanya nti waliwo ekiri omuntu akubira essimu omuntu omuntu tankubira essimu nga bakubira essimu essaawa eno something must be wrong. Ne nkubira kati awo ne nkubira omukyala bamuyita Hajja Kitana. Bwe nakubira Hajja Kitana naye nali nkyatinga naye emisana. Bwe nakubira Hajja Kitana n'akwata yali yeebase n'aŋŋamba Aisha kiki ne mugamba Mesa afudde. Kati ng'omuntu ng'omujja mukiro n'aŋŋamba mami mulwadde ne mugamba Mesa afudde. N'aŋŋamba mami wamuleeta ne mugamba nedda Hajjati nkugamba Mese ne mugamba Mesa afudde. N'aŋŋamba naye naawe kaana gw'osaaga nnyo. Ne mugamba Hajjati nandibadde nkubira essimu ssaawa 8 gwa kiro saaga. N'aŋŋamba kwegamba nga alinga atakikiriza. Of course ne Raila yali takikkiriza lwakuba twali tumwogeddeko emisana ng'alina by'aŋŋamba. Olwamala ne muggyako ku ssimu. Bwe muggyako ku ssimu ne nkubira famire ya Mesa e Uganda nga njagala kutegeeza abaana be. Kati bwe mbakubira essimu bwe nakuba ku ssimu nakozesa essimu ye. Bwe nakuba ku ssimu omwana n'agikwata. Omwana omulenzi bamuyita Papa. Omwana bw'agikwata nga naye sinange ebintu tabibikiramu mwana. Ne mugamba wa maama w'essimu. N'awa maama w'essimu. Baali baakava ku musala nga bakava kusaala Subuhi. Zaali ndowooza Uganda zaali nga ssaawa 12:12. N'aŋŋamba wangi. Ne mugamba ne mutolera salaamu ne mugamba Mesa afudde. Omwana n'agamba Allahu Akbar. N'akuba enduulu. Ne mugamba engeri gy'obreakinga gano amawulire eri abaana. N'aŋŋamba kaali ne musaako.
after like 5-10 minutes nibadamu ne bampulira ku video n'angamba abaana babadde basaba kulaba ku taata wange like really bakakase nti taata wange mufu ne essimu twali tugiina nze ne Andrew naye wallahi essimu yatulema okukyusa kamera essimu yatulema okukyusa kamera twanoonya akagundi ka kamera w'ogituusa essimu n'egana namugaa gimpe malega gimutunuzaamu bwenti nengimutunuzaamu omwana n'angamba Rihanna n'angamba nedda in her words she was like no he must be sleeping you shake him he's going to wake up namugamba no he's not going to wake up no madam shake him please shake him he's sleeping and tekunzijako essimu namugamba nana namugamba dad is dead and he's not going to wake up katawo omwana wasimanyi nti katawo mukulu ne basalako essimu buuza kati ate nga maama alina okudiiringa n'abaana eri Kampala kati tumala dokita atugamba nti twabawadde essaawa 2 essaawa zammwe 2 ziweddewo omuntu like we have to respect that tulina okugenda omukolako kwegamba n'omuntu omufu naye abeera ne rights ze naye n'omukolera ng'enjala zitandise okufuuka great like zitandise okufuuka great andunamuleke like tomukwatirira omubikira ekibiti naye nga still siyinza kikkiriza ne tufuluma mu ddwaliro ne tujja simanyi nga Andrew wajja muvuga motoka kutuuka wano naye simanyi kyali kigenda kubaawo singa kino kyabaawo nga ndinze kamu nyumba wanga tewali bantu balala bonna mu nyumba wikiri kunkwebaza nnyo Andrew sekama teyatambudde mu taliiwo waliwo ebadde mwetagisa okubaawo nga taliiwo so taliiwo baaliwo but like they've been a great support to me mwami mulumba ne mukyala we bwe kati nze amaziga gaali gabuze nga simanyi kyawe naye we nalaba ono omukyala ng'atuuse nali mu kisenge bwe mpulira eddoboozi ly'ono omukyala nedda nafuluma mu kisenge bwe nagwa mu kifa ky'ono omukazi simanyi amaziga gye gaava nakuzobbana simanyi amaziga gye gaava nakuzobbana nga siyinza kikiriza nti ntandise okulaba abantu batandise okujja ne ŋŋamba ntuuse namwangu kugima emyaka ng'egiti mmese yaŋŋambanga nti siyinza kufuula namwangu yotuyamba okubeera namwangu ebintu ebibiri yasaaganga like always joking tomanya ddi lwali serious oba lwa joking nga bw'abeera serious abeera joking nga bw'olooza nti ajokinga ali serious so nga toyinza kwawula nga mbeera mugamba nze wannemu okutegeera lwakuba bw'obeera serious obeera osaaga naye otabeera serious obeera osaaga kati nze ne bw'ongamba ekintu ng'oli serious mandoozi okola ki bandoozi osaaga n'angamba Aisha sigenda kufuula namwangu n'aneera nze omusajja ali kwetaatalirako yenna nga maze okufa naye ebintu byegeyasaaga n'angamba Tusaze mutoli namwandu nebyawandiikibwa biga ntoli bannamwandu batonaweza myaka nkaaga n'angamba teweetantalanga bwe ne bwefanga manya nti nkomaawo ayina n'okwogera ng'abantu okugamba nga waliwo ebintu byewalooza nga nti asaanye ayogere nga muli mu kisenge mukka naye nga abyogera nga n'abantu kati nga gwe omukazi ng'owulira olinga aswala naye like that was message bwe ndaba abantu abagaa nti mesa afudde stress mesa afudde manya abadde alina high blood pressure manya stress y'Amerika I remember the night before that twalina wano omugenyi I think that was the night before right twalina wano omugenyi ne mugamba namugamba so yali avudde ku kyeggulo ng'atandise okuleeta olubuto n'agamba Aisha ntandise okuleeta olubuto nanga sikyagala kuleeta eggulo lwakuba bwe ndi ekyeggulo se-exercisinga ndina okwe-exercisinga ne mugamba naye leero namukubira essimu nga bukyali ne mugamba leero okulya don't eat lunch I'm going to make supper n'agamba kale
twalinawo omugenyi so nali ndi awo nga nfumba ekyokulya omugenyi yali awo mwami mulumba waayimiridde kati mesajja yali tamanyi tulinamu omugenyi atuuka awo ku mulyango n'atandika okukuba envuuvu n'atandika okwogerera waggulu nalaba omukyala nga ntuusibwati n'agamba tulumbiddwa nabuuza angambuulira nabuuza anoolira ngamesa ayogerera wagula kuba enduulu n'agamba naye kino sikirabanga leero omuntu ageze kulya ku mmere ennungi akawooka emmere kyayogererawo envuulu amigambo eyo bayita mesenya katajja ayingira asanga omugenyi ayimiridde awo kusinga kati n'aswala teyamubuuza n'atambula najja n'atuuka awo ne yeekompooza kati bwemala okwekompooza n'atambula najja n'agamba munnaaye eyo ya America najja n'atuula they watched the movie together for like 30 to 40 minutes and Rono yaliwo bawikirifu baaliwo already baali musenga balina bye baliyo bakola ne tubeera wano kumbe twali tetukimanyi nti like that was going to be the last summer we are going to have the kids lwakwa ffenna twaliwo mu nnyumba Andrew oba waliwo that night oba wali omaze okufuluma Andrew ono yaliwo wikirifu yaliwo Sekamate yaliwo nange naliwo n'oyo mugenzi yaliwo eyo yali egenda okuba emmere yabeesembayo nemesemba ennyumba ffenna buli lwakuba tubeerawo wano ne tumala like obudde nga tetulabagana ono ayingira oli afuluma ono ayingira temweraba biki naye that night ffenna twaliwo we had a full house kumbe nga mount yali emwetooloolerako ng'emugamba siibula abantu like nga bwewandigamba nti omuyembe gwengeredde like omuyembe guli right gunaatera okunoga oba gunaatera okugwa mount yali emwetooloolerako bweti ng'emugamba waliwo akacupa k'amazzi kogenda okukomako ku ssaawa mukaaga yegenda okwemmere yegenda okusembayo so ebizze byogerwa nti Mesa afudde stress. Yes, of course, kitegeerekeka America itself is stress. America is stressing. America is stressing. Naye nagambanga Mesa nti omuntu bw'obeera n'omuntu at least n'omanya nti ogenda kuddayo ewaka ng'olina omuntu ogenda okwogera naye n'omuntu ogenda okumenya naye ne bw'oba nga mugenda kwambibinga naye ng'omanyi nti you're going to make someone at home. Kikkakkanya ku stress ya America. Era ng'abeera agamba ono Andrew ng'agamba kabulaza nze we nakufuna America yannyanguya nze ebintu byange nga bwe nabibala bwe biri nina omukyala nina mikwano gyange mbeera nagyo nga n'akasente atandise ng'ali comfortable so tewali stress message abadde alina. Messi was the happiest person I've ever seen. You can't tell when he's mad. Nga talaga busungu bwe nga ne bw'aba munyiivu at least asigaleyo keekwe for a few minutes nga amaze okutereeza n'alyoka akomawo. Kakwanze nali siraba omuntu yuno omufuna obutategeeragana kinemu argument naye nali sirabangako message anyiize nti n'ayomba oba kyoba ki no it had like kyali tekibangawo. Messi abadde musanyufu. Messi abadde amanyi nti alina okuleeta abaana be wano mu especially muwala we Rihanna. Obulamu bw'oyo omwami bwonna bubadde butambulirako oyo omwana we nga erinnya ly'oyo omwana terimuva ku munwa ng'erinnya ly'oyo omwana terimuva ku munwa neera nga tugenda nze ne Andrew nga tugoberera endurance namugamba nti abaana b'omusajja bwe banaakuba essimu ngenda bagamba ki Andrew n'aŋŋamba nangaate leka kubuukira eggaali mu mayembe like leka kwanguya oli bamutute mu ddwaliro agenda kutereera nanga nze n'essimu irimu ngenze naye nkimanyi abaana abo bagenda kuba lwaba baayogeraga ku makyana lwabwe nkimanyi bagenda kukuba bwe bityo bwe byali twagenda okwetama nga tukomyewo wano nga Mese tumulese mu ddwaliro naawe akyali eyo naye nga Mese abadde talina kimutuma. Mese abadde healthy, Mese abadde exercisinga abadde like abadde alino watchful of what he eats. Lwakuba ye muntu abadde agala okukeepinga in shape
nga bwe tuzuuka ku makya omwami oyo nga tafuluma kisenge nga taexercisinze okuwawulayo mbalayirira nti Allah nga tafuluma kisenge nga taexercisinze waakiri ng'agenda mu kinaabiro nga amaze okusaala subuhi naabuno exercise buno obuli mayina kugolola mikono okusamba magulu kubuukabuuka naye omusaali gukole omusaali gutte nga mmese tafuluma kisenge nga taexercisinze naye kirabika obudde bwo bwe buba butuuseyo byonna Allah tabitunulamu whether exercise eat well or your health kiki obudde bwo bwe buba butuuse tebutakeerebwamu ate tabinsalamu tusaba Allah yonna gy'amututte amwanguyirize ennaku ze ezigenda okudda kazi mufuulire enyangu amusaanyiwe byonna ebyamusobako ng'omutonde ate kwatire wamu manye olugendo terugenda kuba lwada terugenda kuba lwangu naye mbasaba kwatire wamu tumekinge sure nti ekirooto kyamu tekyabadde ayagala okuleeta omwana wonna tumuyambe at least even if that's the last thing we do for him tumuyambe tumuleetere omwana wonna ajja n'abaani tugira hakimaani ate n'omwana ajja kumanya nti taata yalina famire America taata yalina abantu abaali bamwagalira eddala nooti omuntu okufa abantu benne beerabirwa nekikomaawo mbasaba tuyambeko olwo omukyala tulabe ngeri tuyinza omukwatirako okuleetungasomanti oyo mwana tumuleese at least amanye nti yadde taata yafa naye yaleka abantu abadde bamwagalira eddala nooti bano abadde baspreadinga information etaliyo just to lights and views ebyo ebigambo byange bijja kwogeramu nsaba Allah ngeri gy'abaleese abazzeeyo bulungi ate mwebali kujja kutubeerera salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh